Ate bo abatuuze ku kyalo Busikwe bavudde mu mbeera ne beekalakaasa nga bawakanya emiti gy'amasannyalaze egyasimbibwa ku kyalo kyokka ne gikuulibwayo. Bagamba nti ekisinga okubaluma kwe kubasaba ssente okubateerayo emiti ate ne bagitwala. Abatuuze ku kyalo Busikwe ekitayonja mu disitulikiti y'e Kamuli beekalakaasizza nga bawakanya kampuni yasimba emiti gy'amasannyalaze ng'ate oluvannyuma abaagisimba baakomawo ne bagiggyayo nga bagamba nti tebaabawa nsimbi ezaali zeetaagisa okubawa ebikondo. Nze omukazi omukaire na mwandu baatemanga n'ekigogo kyange n'eitooke aye ekigogo tibaleeta nkondo. Abandi babasimbira enkondo tibaataayo miti, abandi babasimbira ebiina tibaataayo ki basimba mu emiti bamala basimbula emiti. Zasinga okutuluma nitweinamira ebikondo ebivira mu zooni yaife nga tulibibona nga bali biferinga mu zooni edindi mu bitundu ebindi era nga biri kusimbibwa batukoba ati abona abasasula akasente batwiriza ebikondo byaife ife bwebanga betanga bisasulira sente twidasasula embuzi bagitusabera twagisonda twagibawa bribe ningi nga contractors kyetutenda okutereeza bribe zedo. Olukomo lw'essimu awadde abalina okwemulugunya amagezi bakutwale ku minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo okusobola okufuna okuyambibwa. Those are which we invest. So people who have missed doesn't mean that it is me to give them pause. No, I have that mandate. That is the Ministry of Energy mandate. So if they have any complaint, they have to take the ministry. Nathan Sengoba yakusakidde eggulire lino. Ate wabaddewo akasattiro mu Russia Ukraine bwekoze olulumba olw'enjawulo ng'esindise drone 20 okulumba ebitundu eby'enjawulo yadde nga ebyuma bya Russia bigeze